apparently kati agamba ate ba Jose badde bamuwenja kati ono Jose agamba nti Hindu yali ex we kati obo cheke kati Hindu aba yali ex mama w'omwana ono atali wuwe omwana siwa George tusibana sokoleke nange simanyi mukama yankola bubisi wuwenze abaana ba George bemanyi manyi aba Prima manyi owomuwala bamuyita Minaj Chigozi Junior si wuwe naye munonyereze kasita muli bantu bakulu ye depression gye tulaba kisoboka kubanga he put in his all bamusiramula omusajja leka nkugambe kyenyinza okugamba kanafa tekawulira ng'ombe ow'empaka akunama ebiri ogwokusatu kunyampa kati George yanyampye kwe kuno kati yanyampulukuse simanyi ayina okubanga n'okupama yapamiddeko gwe sikulimba omwana wa Hindu yesi wa George tukireke ekyo bena wabigatagata bamuwadde n'enjaga oba kitegeera bamusudde ddala kati wabigatagata ne woobagwe jjukira ate omusajja mumpi obusungu buli nnyama abasajja ave Masaka n'atunda emmwanyi n'agamba kaŋŋende nkupimpinira ebbogi nkukola ki kakira kyabalazeeko omutima gw'embogo omwana yalaze ebbeere nga lyoyonkako nodde obuto alabika alina amateeka tosobola linyiganyiga ebyo anti oyinza olisika n'oliyuuyayuuya walikumidde okutuukawo naye waliyo okimanyi nti ebbeere lya Bugi liringa eririmu empavu Gloria Bugi nze sijja kubulira nnyo kubanga sinze nkuzaala naye kyenyinza okugamba nti olaba bino ebintu byokola babikolakola dda badizaya bakusookayo ate balina ebisinga n'ebibyo full package kuliko ettama kuliko literally everything omulabi waffe omulungi wa Blaze Media atukwaniriza ku mulundi guno neera atukomyewo n'omugenyi waffe omwagalwa w'abangi Black Sugar tebanjagala tobasalako bigambo nagambye abawagizi bange oba abalabi baffe aba Blaze Media lwaki bawa manta nga bagenda banoonya Black Sugar buli wamu nga ate tusobola omubaleetera wano ne ŋŋamba sijja bikkiriza ne mwesibako paka we mmufunye maama nga tusanise okukulaba nange okosanga badala nga netegereza obugalo bwange okimanyi bunyuma nga buli kaakaweta ngamba aido engalo ezo zintiisa baŋŋamba kasita baŋŋamba mbu zitandikira mitwalo abiri bani soko labe enjala zange byaddala tusoke tugenda tujja soko zirabe bumakinze ne katopu ngamba aido ne bantekamu wana akaweta bannaye mukama takuvaamu agenda okikola mukama takuvaamu nakuproposingira nze enjala zino zintiisa baŋŋamba enjala mu abawala mutandikira mitwalo 18 kudda waggulu nze nga ndabe bani omanyi gye tukolera enjala si kyo lwakuba sijja nagenze waliwo gye tukolera enjala naye sijja nagenze senemeka omuvubuka nkola enjala zinkolera emitwalo 24 kyemanyi 24 nga nkola njala awo kansigale ku bawala abasiraamu 24 enjala zange enviri za gaye bamwita Ibra ali awo Ntinda ku Kisache Mall we wali n'ow'enviri zange bamwita Emma Probaba 24 olw'enviri enviri zange za 25 zimalayo bbanga ki neda apparently I have short hair naye kati zino nsobola okuddayo like every after 2 weeks kunabamu ku oilinga bichi ebyo yes every after like 2 weeks obalwa kuba oyina abagagga bakyaliibo Emma Baba kyekirala waneeno obukoyikoyo mukolera ku highlash bwobukoyikoyo osobola nokebera ku highlash 22 kakowekoowe waliwo ka makeup olongo ogenda ku TV omwana wange bamuyita Eric Touch Facebook yange agikolera emitwalo 10 24 zisobola otwalayo ka weeki obukoyikoyo bwo bwa 6 months but I refill every after 3 weeks bugenda ne bubuukabuukamu anti engeri gy'oba onaaba n'engeri gy'obuhandolinga ate baŋŋamba mbwe engeri gy'oyimirirawo ennyo ku lw'abasaidi chiiki waliwo ne kamuwoomya koolwo kassaamu buli ddi ebyo nno ebintu nno engeri gye sitali oba muganda sibimanyi bulungi gojja olina akali nakyo sakitegeera bulungi I need to ask my mom lwakuba nkyatidde omuwemula omanyi ze first born wa mami wange actually nze baby we
okitegeera kati buli bw'obeera nga tulaba nk'omuntu asaaga ne mami wo nga mubuuze ebyo ebintu ate I need to sit down with her mubuuze mami waneeno kubanga biralamu dadi aŋŋamba ka feedback akiriya tomanyi nenga toli feelinga gwe kuba abasinga ndaba bagamba nti ate gendayo after like 3 months you're feeling mubiri byebadde ngamba I think I do a lot of my health ndidde ki n'abantya I do a lot of my health I do sauna I do steaming n'abantya nesiiga ki ndya ki nfukawa teri kintu kisinga kuwoomyanga kuba nti toyina kisu eyo ye start kuba nti toyina kisu you see my armpits I don't even have a dark patch. Very beautiful and clean. Oba kitegeera. Naye omuwala asobola okuba nga ayomba just nakola bati kati nze nziwanise. Naye asobola okuba nga just akola bwati wano n'owulira ng'oyagala kufa. Okitegeera bakye nkugamba. Nayambala white blouse ne wakola ki yellow one. Ebye kati those small things omuntu asobola okugetinga comfortable. Once someone gets comfortable with you. Biba bitandise. Tunizako eno ndabe oyinza okuba omugagga. Luseke manyi nina abagagga bange naye nange nina abantu nga nze mugagga wa nalukubako nno mu parking wandaba nalukuba naye nga ndaba ate abalukuba bangi mbamanyi newampulira just siggwerera wampulira ndokenda okwongere ne kati akasawo kakali mbadde oli mwade ne sente zange nerabira nti zange so no zinzi things that matter first is your hygiene. Yes. Then the rest can follow. Kubanga osobola obanga ne test ogiina niyo olwokuba nti owunya bubi. Ekisu. Ne kitta buli kimu. Kati leka nkugambe, I don't know if girls babeera tebakimanyi. Omuntu otula naye n'owulira nga oyagala kumugamba anti. Kati wotaba bold enough nga nze kuba nze nkugamba. Yeah. I swear, sisobola kugaana kugamba. Kikya munnampunyirira mukwano jjo mpunyirira olabe. Kati luli tetwali ewa Miki nenvayo eri mu kasenge ne bagamba eno ye bbogo musijja kubeerayo wawunya bubi. Point blank because it's the truth. Onaze n'ekiwo onalina akawo obunene bwe bapima obw'ettaano kati mwena mwetabise wakikwawa. Mwali wa Miki waka mu studio. Waka na try to celebrating no. Abaana bali bazze bangi nga tugeze ku celebrating after his concert so. Abawala waliwo ono wa Kizigo ye Yerusa ono wakawobo ka 5 butungulu katungulu chumu ndeka tobanyongera era bano bakanda kumpita jangu otule banfaako bakalo jangu otule bagamba mundeke wawunya abantu bawunya bubi oba kyo magamba gambe bawunya bubi nkumanya ate gwe tosetolinga for less sigenda kutuulayo era nenvayo nentu era n'omukulu n'andaba nga ngamba ama mitula wano ne bantuza we nali nzijja mali mulowooza ndika day Nze ndi VIP bagambe ekyaliwo ku concert. Yeah, you're VIP. What? A VVIP actually. Ne VVIP ne VIP, how do those two differ? VVIP anti very important. Asinga kukono. Very. Kiringa kugamba nti no you're excellent no kugamba nti you're outstanding. Waba outstanding wa amaanyi. Ze motoka zosange neriko protocol. Waliwo eriko sisi abirese nekaba ebintu buli njogera ku motoka basalako ebigambo omanyi nti nno ebiseera byemabegako wabaddewo olugambo lwa Precious Remy ne gundi ne bbaawe mwana gwe ne basala ekigambo mbu emmotoka ejja ne parkinga ku radio 4 neno na Precious nedda mbwe yabindeba mbwe ina gwenona ewa mbu ku radio 4 abaana basala ebigambo naye kyanyamba nali mulwadde eyo time naye eyali akisala yali agala kituuzaamu ate era waliwo omutegedde tewaliwo wanyokera mukka nga tewali ki there is no smoke without fire ebintu byange singa obimanyi if you get to know my test you will die bintu nga personal number plate personalized ezo zi protocol I can't stop to thank Honorable Minister Dr. Balabar Gahare omusajja mukisa mbulamu bwange kubanga bannaye it's not so easy to approach me apparently yoina kubanga oli w'amaanyi tomala gaveedi n'owunga
gega mazima ate obuzibu enchogera batwalira balowooza nkuddaala gwevanga ku kampani nga niwoba tolina mmotoka osayininga essente z'abafuta ne woba tolina mmotoka osayininga essente oba oziteeka mu booda oba ogateeka waka gwe genda osayininga nti monthly fuel alla akumpeera ekyosinga okwagala honorable dokita kati nosayininga siikirivu akasente ne kaluma ekitegeeza osaba kuddamu kulwala naye ogula owinze gy'olwalidde ndoza byolwadde byoba olwalanga omwami babagambye nava ku tv babadde baloga bagambe stani teyatuuse alina bwe yakomye kati leka nkubuulire in my history ey'emirimu gye mbadde nnina abamanyi you'll see the comment section I've never been fired unless if you decide to resign. I resign and I actually babosi bange mbasibula bulungi era waliwo omwami bamuyita Dennis Kayemba oyo naye yomu ku mikisa gye nafuna mu bulamu bwange alina edduka balita fashion settlement main opposite ne B plus awe Bukoto ebyo biseera yali ku ham era nzirayo ne mubuuza nangamba muwala wange I'm so happy for you. You know that kind of relationship with your former bosses? That is kwa jova toyombye sirina nze sirina ne bagamba genda no mbukati tumukoye kale kati ne bwabagwe kati ahanga banko wambuna badde ki kumanya abantu kunduku mbavumirawa nendowooza ono semanyi karo kyayita kuvuma ndowooza a lot of people misunderstand you. That's what I proved. Yeah, they do. They misunderstand you. And ne bamaliriza nga balina side gye batutte etali nto. They misunderstand me kyekisooka tekyokubiri. The problem is sesemberiza nnyo buli kachicha. And I'm not going to explain myself to every hooligan. Nego weesembereza bwakunyira obubi genda ofune kiwoowo. Gwe muli bw'owulira nti nvuma nnyo mpawabira okategedde gwe muli bw'owulira nti no avuma nnyo bamugobye. Surprisingly these people do these things and they follow you. Nze omuntu gwe ndishiwa gwe manya tanjagala ali omu then ayinayo fake accounts ze gyali muntu omu sisobola kumuwa mileage naye muntu omu yatanjagala atana fake accounts ze kyekimukozezza n'okutuuka okufaanana bw'atyo okitegeera. So abakovu bangi naye njagala ndowooze ani mukovu buli lwolaba ezo comments Carol njagala omanye Braze nti abantu abo aliogwa gwe mpaayo ensonga emu lwaki omuntu aba tayagala shuga nze sigirina gwe jimpeeyo nze sigirina kati nze muntu gwe bayita omuntu alina favor tulina nokona wetwali awo balina nga Lochinga Kayimba ku Victoria University nga n'abantu besitamanyi they want to sit next to me. I don't know them. Nze nina omukisa era bw'obeera ng'olina ekisiraani nsemberera kiwona ate osaaga nina omukisa nina favor era nze bwe mbeera ewantu nga bali tebakwagala by default olabanga emikisa gitandika okweggula. Ask my man by default like pure waliwo omuntu nga yo a pure soul then waliwo omuntu ng'oli kizikiza wallahi nga sinza agamba abantu bakukyawe but yourself you look like hatred. People are not going to love you ng'oli dark okitegeera kufuna so sirina ngeri byebyo ebintu byolaba ng'omuntu awala n'omuntu ye n'anoonya kati yandoze kati yankoze bwati kati olaba ekyo kintu kyogedde nti babagambye nti no bangoba ku TV muganda w'omuntu oyo if you know you know bajja muwandika mu comment section kyenjagala ku bantu ba social media bakwata bategeera mangu muganda w'omuntu oyo yakubirako someone close to me mukozi munnange n'amugamba omuwala yali alowooza nti omulimu yagufuna kati akyagulimu mbasekeredde boss okitegeera nfuna soda Pepsi nagamba mbasekeredde kati naye teyavuddeyo wallahi nga bwendye simu njiwulira okitegeera kale in my head neŋŋamba kale raba you say miserable people you're even seated at your home you are paying tebasobola kubanga basasula DSTV Star Times free to air kwetuli baba TV kweri ku free to air kweri wallahi bilaita
ng'asasula free to air tajisa ateeka tebajisasula kozi bayabwerere gavumenti ebasasula oba asobola okundaba ku Facebook live live bwoseko butonyiza abantu laba oba asobola okundaba ku Facebook ezenseko za live ddala ezo ggwe ebinnyo asaana okundaba ku Facebook live nga beegasse ne banne ekwa free to air eyinza ogana I realized nti family etuuka n'endaba ku Facebook live nga waliwo akyaddaali na data talina data kubeerako VPN Facebook ekola okitegeera so kitegeeza they sit down babeerawo ne bagamba kakati sugar teyakoze leero oba baamugobye kakati ow'omukwano I'm going to be on the TV all the time okumanya nja kuba ku TV nkomawo kati wali owulidde gwe bagoba nga TV yamuyita kizibu by the way sasa banze kusiina application nti kakati nsaba ku mulimu bankubira essimu because wali osobola ne bayita ne mu ba superior bange sinti nali nsobola they needed me I was the perfect suit bobo omuntu yenna agenda kusomera nosoma journalism and mass communication waliwo qualities as a good journalist oba tuleke journalist presenter bobanga specifically you want to be the presenter obanga gwali ku screen first of all olina okuba presentable first of all olina okuba learnt olina okuba outspoken kale byonna byenjogera okay you have to be black sugar ye quality is the perfect description of a perfect thank you era I want to encounter lekana akakisa ani my lecturer HOD wa journalism and mass communication ku YMCA mwami Sekamati badde nsaba qualities ezikyusa bagambe you have to be black sugar it's the food. She's the true definition of who a presenter is supposed to be okay a black sugar wetujidde wano olunaku olwaleero wenkunoonyereza webale kuntuuliramu his my yabadde kiraka wange his my sitting wenkunoonyereza ng'ensonga ezigenda mu ggwanga ki mpitirivu ate abantu babeera beetaaga okuwulira ekiva eri abo kati ngammwe nawulidde abantu nga kibalumalo yangambye bannayeshuga walwadde ekyo k'omwana obadde weta nenga kankomewo inshallah ne kati nkulaba energy ofunye nina amaanyi ensonga ezimu ku zibadde mu ddiiro waliwo ensonga eremeddwa abantu bangi okuttaanya n'okunnyonnyola ekituufu kyeki Amiri ne Chosen Becky Nakawere simanyi oba n'omwami Sekawere oba tusigale ng'ekya Nakawere gwe kitukirekedde yekka tubadde tusaba tubikole nga bwe babyagala bonna Sekawere ne Nakawere tetukoza na bigambo Sekawere gwe tubireke nga bwe babyagala actually by the way de kankubuulire mama w'omwana abasajja mulekerawo kwesiba ku baana b'abakazi Amiri yesibye ku mama yagaba omwana nze nkera ku macha ne ngamba gwe taata w'omwana wange bwe mbasse kugamba nti oyo taata w'omwana wange mulekeraawo okwesalako ebigambo nindoso ko ngambe okere ku macha tandika kugamba kakati Chosen Becky muyaye nyo teyali badde gwe twali fenno kumala ebbanga olaba n'omwana mwetomedde amanya gange ate gwe nawe ovudde eri mbokongizi to us did it come by coincidence like oba kyazenga buli omu tasuubira kubanga onazze omwana amutumye Zahira ona amutumye lya kikolisa toddamu kukozesa bigambo bya kisiru nga kugamba nti tasuubira wali olabye yomwa kyogamba omwana geragwize omwana ebiso omuntu bisooka ne bimuluma afuna osooka n'osesemasesema n'olwaliriza olusujja n'olubuto ne lugejja n'oyo y'amapeera n'oyagala okuwunyiriza ku ttaka ly'okutoya ebyo by'abaavu abagagga ku ttaka ly'okutoya ebyo by'abaavu walaayi kati nze ndiyagala ddyo okuwunyiriza ku ttaka ly'okutoya mbu bagenda n'eri ekiswa nze mba njagala kutuulako wa atini nga mpulira abazanya piano kuwugako bawuga ab'embuto mba njagala okugenda okutuulako ku Impala kuwulira ku mazzi agayiika obuyisi just aga fountain ekiro ku ssaawa 8 nenkubira ku beti ne mugamba nsaba kunvugamuko nakweteza ebinnyo oli n'agenda okuyoya n'agamba ye ayagala njiibwa omusajja abene njiibwa agenda gijjawo ekiro nammwe abayoya mutubalemu amagezi waliwo mbw abayoya kati ng'enkuba bweva otonnyamu katono munayagala awunyirize ettaka agenda aliyola alikombe bwavu toliisanga mbulirayo omukyala wa minisita ayagala okunuuna ettaka wali ogenda zaala baby girl wo bwali ogenda zaala baby girl biki bye wayoya omuntu amanyi ebiseera nali kati kyenkugambe nti no bwoba mu bwavu
I was in a depression, in a separation. It was a very bad experience for me. When you were pregnant? Yes. Really? You're a single mom? Omwana nge yasooka asikyali because I have daddy. Oh. I love you. Mumpe mulabeko. Kubanga. Chikola mwogere linnya sugar nina sente wa. Toyina zaayina. Yes kale mwogere linnya. Gwe kyomanya CEO wa company. Tugendera. Nemmwe ekituufu kiri nti noli mulaavu nze nkula oli very happy anti gugulalabe omuladdanyirira nga nze leka mbabuulire nga tubadde kukyamu ngenda kujjawo ku mwana katono omwami wange every woman deserves my man, like literally every woman. Wallahi sikulimbera nze ndaba abawala nga bamwesibako wallahi, and I feel for them nemanya ne bw'oba gwe banaibwe ekirungi tekijja kubeera tobanyiigira sisobola because kati omusajja wange sisobola munyigira because you know why mulina ate abamwegomba nabo tobanyiigira sisobola kuba bakola eki waliwo waliwo ebintu kati nkole ntya olina okuba kiringa omuntu okujja wano eno nga tasobola kugula kofi naye ng'ate amwagala muleka tuule kumpi wali eri we bamukubira amuwunyirizeeko. It's okay. Yes, let me tell you, my man is never going to take you kyenyiza okugamba kubanga yafuna full package. Tudde ku mwana omwana nakundooza ali munaku nga aweze enaku 5 kati ziringa mukaaga nga wiiki. Yes. Season back. Naye ate bagamba fe tugenda okimanya ng'ate wayiseewo ennaku endala nga yazaalibwa. Mbadde nkyakugamba nti nze bwe nali olubuto nayita mu mbeera etanzikiriza kuyoya. Bw'oba omwavu tosobola kuyoya ekiriwo ky'obojja okulya nze nkubuulira matooke erya matooke kyova olaba n'enjoya yeba oba oyagala ntula mukene katunkuma tosukawo bw'oba olinnye ebbeeyi kyennyanja kikalu bw'oba omugagga kati kale revo nga bw'olina anti nze nkugambye manyi n'okugamba njagala kutula mu Harrier gy'abanvugamuko oyo yakatiketi gendako Zanzibar. Siri mulungi nnyo mu bintu byakufuluma sibyagala nnyo oba engeri gye nava ebweru nezija mu Uganda because I'm not a Ugandan, so you're Kenyan, right? Yeah. Oluganda naye ng'olukuba budinda. Ndi mukyala ati obeera omukyala w'Omuganda oba Muganda ndi mukyala omusajja Muganda CEO awo nakategeerako bibiri. Wankima tandikiraawo CEO Wankima ab'Enkima manyi Kabugo wa Galaxy Galaxy ono mukozi Kabugo just balai ono siga ono yaba ab'Enkima manyi Tamale Kabugo kanjogera amanya njaliteeba ovanga ku musajja ng'alina ssente ovanga ku musajja ng'alina ssente omanyi okimanyi nti abantu balowooza nti nno abasajja balina ssente tebamanyi kola sex bamanyi ndeka nze ebikuumuufu byennyini Kaluma Daily sirinda lwa mukaaga ng'ayina amaanyi buli lunaku nti akaluma Daily talinda lwa mukaaga kozi ali ene yakiyimba ekyo akakola ezegeza naawe oyi onkwata nkute kyekyo Kaluma Daily sirinda lwa mukaaga sinuubuka sikola ki Allahumma Allahumma Katonda Allah yakola sexy w'omugagga abawooma ajja naye tebagamba aliwo n'omwami asobola okutwaza essaawa nnamba byonna byonna bye wali totuukangako nti abaava tebawooma atuse kati tokiddamu nakigatta mu sentence y'emu ate bagamba nti omwavu ye ali mukola sente n'amanya kugonda mugongo zino essaawa siwulira amaaso gannuma tompulira Sugar nze mbadde ngamba mbu bagamba tolina kyowulira omugagga abeera ati abisobola mukozi mulungi muto Wankima kyekyasinze nno naakategeerako ebintu nga bitaano byonna bikole noonya fuba okulaba ng'ofunayo omusajja yeraba n'enkiba iraba muziro gwaffe gwogolebwa naye bannaki location yantegedde tudde omwana so mbadde nkyagamba dictator bannaye ogenda kwesiba ku mwana w'omukazi nga takuliiko. First of all, we had a lot of warnings okuva ku oli Guy yali ewa Chosen Becky. Guy yatugamba nti Becky
ina advising Amir afune DNA abaana be bonna yamugamba get DNAs ez'abaana bo okitegeera. Actually it's been a while since bana bantu bayawukana banga libadde ddene bana bantu okuva lwe bayawukana naye nga just kinamaze olaba kyekyabawula kinamaze olaba Becky asobola amawulire a controlling she's a risk taker okuncha wensi ekitegeere kandwazeewo omwana nkubewo n'akayimba nga nkaaba wabeera wakaseera n'owulira ng'okoleke ng'owulire kuyinze n'owulira ng'ensekomye nga buli lw'osirika amala akugire ng'akaaba yongera maaso nkuwulidde awo eddoboozi obadde aganyimbe badde nyimba nga banamawe oba oyagala nnyimba ebyaddala ajja kuyimba ti buli lw'osirika pati anti egenzi owulira ng'ensekomye nga buli lw'osirika Leka gwe ngenda gwe studio but anyway this people separated a long time so like how many months banga libadde ddene okuva omwana oli lwe bamuletanga mulwadde ne bamututerako amatama nga bwalwadde Chosen Becky nakola guguni nga kaba nga beekyawa kati nze awo nategeera nti Chosen Becky asobola okuzannya akandolindoli kakyaliyo akandolindoli tekakyaliyo naye nga comedy kati comedy kyaliyo Ebonies bannaye Dr. Bossa musaininga omwana oyo yasobolera ddala nali mmanya bikomya musikiti Becky yakaaba amaziga ge yali akaaba nga ayina kyayisaawo kati Becky is the true meaning of okulemererwa akiri nnyo noona onchaye kantekeyo omwana nga mulwadde abantu ne bakomerera dictator Amiro era dictator kakati omwana tetukulaba olwokuba nga simanya nga sigwa muzaala naye lwaki abasajja temuli supportive omusajja tubamusanga ate naye attention yonna nebeera driven ajja kutidde gwe bwe nayogera ate nze nino buli abantu bebogera mbeera mulowooza nti tebazaala amamatha teriyo maama kankubulire teriyo mama asobola kukwata mwana we ng'alimu eyo mbeera namupostinga ng'akyali mu bulumi teriyo ne waneeno yabibalamu n'agamba kiringa olaba nga bw'onoogamba nti nno oyagala kufuna ky'olimba mukama wo n'ogamba kanfune gwenzita ewaffe ottayo yafa kitegeeza ofuna mulambo gwafa n'ogamba ani yafa ewaffe nti kojja gundi n'omuzika n'ojja ng'okaaba ku mulimu n'okubba omulanga n'ozirika kojja wange nga yafa dda kitegeeza bye bagamba nti omwana yali yalwala dda nga yawona bituufu si kitegeeza bye bagamba omwana yali yatereera dda kati gwe kyogamba gwe tewalaba bu vidiyo kale bannaye mutubaleemu amagezi short time otulaze vidiyo ng'omwana azimbye amatama simanga ali mu oxygen ayiriitira ne wayitawo ennaku nnya ne bateka ekifaananyi ng'ali bulungi ali mu uniform bannange mutubaleemu amagezi no kituufu yakola naye kati okitegeera kyemugamba mutubalemu lwakwati ebiseera ebimu ogamba kansirike tusooke tuwulire yali ayagala tujja ku kiri eky'obukyawe osooka n'oleka abasala omugambo mu entertainment industry ne bamala okuzunga omanyi tubalina yasobola okujja wano n'agamba okimanyi nti naye ba content creator bansobera era ne bankwasamuko ku association yammwe nnyinza okugoba abantu omuntu nagira ddala nayogera ekintu katakirinako omutwe nama naye nga bali bayawukana dda So Chosen Becky was buying time for her pregnancy. Ate na kiri kiveewo kubanga iyo time ojjukira nga oba manager we nga amulemezaamu agamba nja byogera bw'otegendereze. Mu kaseera ke kamu dictator Amiri atandise okunoba tachammuka. Wagendera emperero okola business y'emmere. Emmere bagifumba mu lunaku lumu nokkiriza abantu okujja mu restaurant nga bagisettinga dda. Oba watandika dda. Okategedde so yali abuying time olubuto olukule because okay if dictator Amiri yabadde akimanyi nti no omwana asobola eggulira dictator Amiri aba yabadde akimanyi nti no Chosen yazaala lwaki yapostinga ku lunaku olwasooka ne post eyo giraba nga Chosen yamala kupostinga hours then dictator n'apostinga hours after ate nga emabegako and then you call yourself tata emabegako dictator yasookanga jukira yaruninganga pages ezo nga yasooka yeddira nkima buli wamu ndabawo enkima yeddira nkima ago simazike anti era ziba nkima simanyi gwe omwami wakulinnye ku mutwe w'enkima ndaba buli wamu otandise kati buli wamu anti ndabawo enkima soda wange nyinza okubeera waneeno nga ndi wa mulamu wange gwe
dictator anoba nagenda nakola restaurant empereero ne bagamba yakulirira empereero regardless kati era ekitegeeza anoba naddeeka home is the best okitegeera but omanye ebintu bino eno bye tukola nga naddala nga mwasalayo ebintu mubiteeke mu mawulire tolikweka kintu mu mawulire nze ekyo njagala nsooka ebbanga lyonna kijja never obulimba bwe busooka amazima gamala ne gakola ki ate waliyo ffe amanyi waliwo journalism ne investigative journalism era nze ndowooza abapoliisi baali tweyambisizaako tubeera nga tubayambako ne bakuba omuntu amasasi ne bansoosaawo awo n'otunula nga line essasi lyavudde wano lino lyayise ku kugulu ne teyabadde essasi kano kabadde kakebe katiyagasi nga nzaabiraba banaye bagenda okunyiiga si ssasi nga nze ndaba nti kati lino si ssasi kano kakebe kaki katiyagasi kanisita mu bumpimpi ensonga ya dictator Amiri tulabaawo kyetolerera nnyo ku yogera ku posts ezakontana ono aleese erinnya lya kisiraamu ono aleese wadde ng'ogamba nti ono yeyeesiba kati kumwana anti kubanga kakati eyali bayi tata w'omwana tamanyi bayi tata w'omwana kati okola otya kyo yakitegeera nti omwana no alaka yakoppa Chosen Becky kyataddeyo nti omwana kituufu muwala yandipostinze omulenzi ati kati bwe tuba omwana twamwambaza ekiteeteeyi nga mulenzi nga mirembe balituma omulenzi ye najja natugamba ye Zahira nga to mwana mulenzi naye baba nsaasira nnyo Amiri bambi but also I think bambi Amir was just happy given that alina abaana abalenzi kati ngaafunye ku sukaali you see in my culture nenga omwana yewuwe ekyo kyo engeri gye sitabeerayo nga beegatta ne mulaba nti kakati amaze sijja kitekako nnyo mukono banaye kano kasoda kanovida temumpayiriza ne mugamba abaleke basale ekigambo kati okoza akalango koka eritegeera ddi nti erina otowa ssente wulira byozzeemu bayinza olowooza tuwagiddemu nga tunywa bbiya ababbiya tubalaba mangu betusanga eyo gye tukolera tubalaba mangu bebali buli wamu kati so dictator ayinza okuba nga bambi asobola okuba nga bambi abadde ayagala omwana omuwala but also okubeera nga siyagala nnyo okumuleetera kulowooza nti omwana siwuwe osobola okuddamu notula ne Becky eno disagreement gye baafuna yeetolerera ku ani w'amaanyi kyekisookera ddala kuba kati Becky asobola okutuuka ekiseera n'awulira nga muwulidde nnyo ebigambo nga bagamba Becky wampisambi yafuga omusajja so asobola okutuuka ekiseera ng'alaba yagaso yewe omugaso eri dictator oba kitegeera kyekugamba yeyewo omugaso wa dictator kati ng'alaba takyamwongerako nnyo oba agenza oba waali okitegeera and then abayimbi baneeno soseza bwe zase anti ndowooza mwalaba ebbugi bye yazzeemu kati bbugi alina omuntu agenda omuwa emiliyoni 10 oba ow'ekyabiri gwoli mu kumwasamira olw'okuba nga muli mu muzigo olw'okuba nga mulina abaana babiri nga lwaki taakuwa ebibyo n'akuviira ennyonyo gye Malaysia nnaku 3 ogenda kugenda ne miliyoni 5 ate nga sente era zirimu zanoonya kati gwe ng'oyogera mbu olibba waagundi anti oba otandisa okunneesibako anti kati awo njawukana ku kiri kyogambye embugo watuuka wamala olw'okuba mbu olina ow'enkima CEO kitegeeza naawe nga wafunya gamba linnya kojjokoza njawulo njogera bintu by'abakyala tulina goza njawulo ku by'abayimbi nze nga ndi mukambo nerabidde nkumanyi wosibira nello okujja okuŋŋamba kyolowooza wallahi oba musajja okuŋŋamba kyolowoleza just n'oguma bugumi n'okiŋŋamba oba musajja I'm not so easy to approach ntiisa era singa nayingira amagye ntiisa ate anti obuzibu ninamu akase nenkuba munno akafaananyi wewandibadde maje wandibadde nga General Lweyisaawo siba baania nga gwawe w'amateeka eno taata wange afande era nga wanga agamba nga wanga agamba nze ayambala uniform nze nagenderanga mu rain coat ye ku ssomero kyomanyiira okyegera kyekugamba I'm so hard omulabi waffe omulungi wa Blaze Media nyongera okutegeezera nga nzikaatiriza nti tukyaliko naye nga gwe nnina she's one of the most unapologetic atakyeyita bweyisi era nange nze kennyini muteerawo omukono nti she's unapologetic. I'm actually
the only authentic celebrity gossip ate ng'oli presenter. unapologetic. Nga tolina brand gy'ossa wansi osiigeko ettaka. You speak what you speak with authenticity ate n'osigala ng'okyali kyaliwo oyo gw'oyogeddeko. Just nina abantu abatasobya. Boyirawo omubiri. Tebasobya King Saha. Eddie Kenzo. Stewart and Roger. Nze mugaseeko. Nze namugaseeko ddala oyo galondozinze. Yongereza okwo. Braze. Ngambye King Saha. Eddie Kenzo. Agamanya tebagagatta. Olondako limu. Abo tebajja mu kisero kimu. Bale nalinga njagala musuuza. He's good. Nali mwagala. Kyenyiza okugamba. No, you see, tosobola nnyo kwagala ate muntu akuli wala. Naye King Saha tasobya. Joli. Yes, King Saha kati kangamba abantu abatasobya. Ati nipro tasobya. Ate ni bwambi kasajja kalungi. Tasobya. The baddest. Slick Stewart tasobya. Roger tasobya. The baddest DJs in town. Sibanyo bampulira omulangira ndawo tasobya. Honorable Minister Balamu tasobya. Ne mulangira ndawo tasobya mu bantu bangi wano. Oyo tasobya. Wano Uganda. Kati omulangira yatandika dde sobya. Tasobya wano. Omulangira yatandika dde sobya. He's a consultant. He has a stake ja holding nga wane no entertainment sector. Oyo he's done that. Era ngoyagala ogoboka radio joli eyo manya TV. Oyo yandaba nagamba she's a perfect suit for this radio station okola kino. Yeyapulira ku radio 4. Era muntu naina wabampite omuntu nanga mpa omulimu we wantu wona era mmala kwetira He's very 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 good. Wali wampita nkole gunanga bampe njogere nabo era nze simanyirwa. Bebe anti bebe nenda osibali bati. Kali balina gwe banyumiza mbuku. Ate no matu omulangira mukwano gwabwe bonna basatu. Kamili tasobya. Oyo mulala nina abantu by the way banja batosobya bakwasagala kubanga nagwendese. Ne Bettina tasobya joli nkugamba. Tasobya. Neno I don't know but yakyo kubanga tasobya. Ngare ne mayanja family tesobya. Atobagatta. They olaba bana abantu by the way they have issues. Never in a history bonga. Yeah. Kati mubufumbo mubufumbo nakugambye omuntu ena anga togenda kusonyiwa toyina bugomenkiriza togenda mu bufumbo. Bote. Ochegedde ebintu bitano bijjo kuwangaza mu bufumbo b'ebintu 10. Ekisooka kusonyiwa, ekyokubiri buguminkiriza, ekyokusatu kusonyiwa, ekyokuna buguminkiriza, ekyokutaano kusonyiwa, buguminkiriza. Nga byeddingana. Byebyo. Okategedde. Kusonyiwa buguminkiriza. Kusonyiwa. Because bino ebintu ebibiri bw'obifuna, there is no way you will not be understanding. Bino ebisigadde buyonjo biki byejja buluvannyuma. Bino ebibiri ebifuna, there is no way you will not be understanding. Tujja mukyazanga nnyo ku Braze Media abanaalabanga banaafunamu ekyokuyiga. Sijja kubeera babanyiiga. But you speak the truth. Some people might take long to understand. You understand? Anti we normally mbamba tebanja gamba okuba ndi gundi ndi CEO aba side chick. Ne mbamba gamba osobola kubeera omukyala wa baawo nga yegwe side chick we. Ngoli mukyala we because you don't let him go out. Osobola beera mukyala we. Naye gwe kati Braze teberezo ino omukazi omusanze waka aweesa omwana ayambadde ddira munda mulimu boxer ya Arsenal. Bino ebigoye ebinene ayambadde boxer ayina empale y'omunda ayambadde boxer ya Arsenal ataddeko skirt asuddeko ddira asibyeko lesu atadde asibye kitambaala okigera aweesa omwana oli ali mukaaba wali ali mukunyiga mmere ogenda kufunawo appetite. Era otuuka olutukayo bati oba okyali awo nga kuseta solabako black sugar. Biba bikyuse naati. Kanjogereremu ka message. Hello Han. Kogeremu anti gw'omukazi. Hello babe. Hey babe. Sasira aliwulira. Lwaki tebakutwala mu reality show y'abantu baani? Sasira aliwulira ekiro. Lwaki tebakutwala mu reality show y'abantu baani? Betania. What is it? That's not a reality show. It's what? It is not. I don't want to go there, but it's not a reality show. But I see the vibe. Nedda. Atandise okwonoona. Eno gye nsobola.
baveeko ani yakuguze layika olwokubanga yafunye jeri anti buli agule emmotoka nga babayita ani eyaguze jelo twamukozeeko eggulo ono omuwala layika jelo is 350 mugamba ayongeremu amaanyi nga gateeka eri gabaleta eno mu music Pal Magic seegendeza nnyo obuyimba bwe power kiwala kisitufu kiti Thai power gye tuliko kati Gloria Boogie yabayiye vivi by the way tuwetera ddala mu Gloria Boogie then today simanyi oba oyina engeri obadde owomba mu Chosen Becky ne Amiri the thing is they're just not together. They've not been together for a long while. I think Chendoza gundi alabika ali protective. Amiri ali protective. He wants to be a father. Ayagala kuba religious man. Ayagala kuba musajja alimu amagezi. But these things are going to cost you a lot. Yeah. Tewesiba gye batakwagala. Omukazi ayinza obanga yakyama. Baba yagenda. It's okay. Ojja kufuna. You can move on. Yes, you can move on. You can try to talk to her and see if it works. Relationship erimu abaana bangi naye sugar nga gwe omukyala lwaki abakyala mulibeera bize nnyo agwebirachi katono wekyendete ekyo bagamba Chosen Becky ono yali muwala munnakyalo nnyo Amiri n'amuleeta mulayi bagenda okwekolako olugambo yali bloga mulungi amuyiriddewo omubiri amuinfluensinze connectinga ku bantu balungi. I understand that. Ojjukira Chosen eyajja oyo gwe twali tuyina teri muntu bambi batono nnyo ng'oli mupya nga you can afford a videographer nga Ziga Fix. Yes, because bank yali video ya Ziga Fix. Ziga Fix ate nga has been one of the most abakola videos zibadde nnungi. Atogamba one of the most, he's the best videographer we have apparently. Era bw'otuula ku TV. His colors tezitama. Vaku ekyo. Nkugambye he's the best. Video. He's the expert. We look at colors. Olaba apparently. Apparently bwe tuba twogera ku gundi. Teriko. Bwe tuba twogera ku ki? Ba videographers. Uganda essaawa zino saagala nkulimbe. Wallahi bwe tuyina. And he's young. Export gye tusobola okuwaako ne kuba Nigeria. Kuba mbadde ngezaako kulaga Chosen Becky nti. Eyamudde. No, like Chosen eyamukola video yasooka, right? Yes. Bankuza. Osobola okulaba video ze nga neyedda teringa yadda. Oba kitegera kyenkugamba. He's that person. So kati buli muntu akozeeko naye era bw'okola video gwegenda otule waka otwaleko obudde olabeko ku TV. Omuntu aba upcoming nga first video yali ya Ziga Fix nga audio wa Bawa. You had a good start. Bawa Ziga Fix. Eba hit. Nzolimba ogenda n'olukolere wa Atin. Ziga nakwatira video. Oba okubye. Netaba run on this one nga yawandisa oluyimba. Notakola hit oba eriko ekikyama. Ate nga ne Bawo blogger ayina connections. He's a good blogger by the way. Ate nga ayina ne connections abamawulire kiki. I want to I will advise men and women. Bangi abalemeddwa okukuba Chosen nga bamawulire nga bakikola lwa Amiri. You understand what I mean? Nti olw'omukwano Amiri gwayina mu sina ku bombi wembayita nze mbyabizza tebeeyagala. Kyengamba from way back. Nti waliwo ababeereranga wa Chosen olw'okuba Amiri. Nakumanyiira n'olabya ddala ng'osobola omukuba MP. Nogamba Amiri. This boy. I know. Naye nkitegeera we do a lot of things when we are in relationships. Naye nze bwe mba ntera nnyo gamba abantu oba mu relationship toli mukuula looni. Togamba nti nze Braze namukolera bwenti oba nze Sugar namukolera bwenti. Si looni. We do these things out of love. Dictator abikola out of love. You can still get you'll get someone who will reciprocate this love to you. A judge could desire. Yeah. Kakati. One thing I failed to understand about those two people. Simanyi lwaki mu abakazi. You fail to fight for the relationship. Oba you fail to fight for your love.
oba yo marriage leka nkitwale bwendi tuzifightingira naye otuuka n'olaba nga byolwanirira nti olaba nga Chosen bosika ekitajja ddiba lya nkoko Chosen akola ebintu deliberately nga intending okulabisa omwami we like the photo shoots what waliwo wogamba nti omanyi engeri gyekuli nti no Amiri taliiko ku photoshoot eno kankite for this case kankireke buli muntu akola ebintu byayagala kati nze nembeera Amir oba singa yenza amuwabula kati singa yakoze naye photoshoot ng'alina omuwala omulala nze simanyi oba yiye yekka oba yiye yekka ate olubuto luba lunaagendawo nemmere nakubamu akalango ka restaurant ebibyo but it was good to congratulate the lady yalaze nti no newaliba ng'omwana siwe yamcongratulate is fighting something ebyo ebintu ebyo banayi mugumeeko nammwe abakazi baguma nnyo but also on the other hand there is no smoke without fire ekiyinza okuba nga there are reasons and the fact that she's also not saying anything mubaleke byebagala natusayo kyolabisa zo tuli mu kwogera basobola nga beerya ano omukazi nakawere kiki ate mu lubuto okumenya gwe wamenya sia gwe tokimanyi nti n'omukazi waba lubuto waliwo akaseera watuuka nga ayagala mmenya si kaseera watuuka buli ddi ageze kalumaddeire sirinda lwamukaaga akalumaddeire teri kinuma nga bba wange kulwawo kujja kati omanye ekirungi ky'omukazi omanye ekirungi ky'omukazi ow'olubuto anti bino ebya buli mwezi akabugumu kaba weekali n'ebya buli mwezi biba tebikyaliwo anze mukama yankola bulungi kisinziira kati waliwo abali self ndeka nkugambe kino ekyana nzijamu ebigambo naye brace mbadde amanzi nakyekugamba nti tubadde ku kikubugumu ebbugumu owoolubuto aba n'ebbugumu kati nze ekyanyamba ezo gundi ekyanyamba ezo ennaku ezo nze zange si nnyingi era newoba tolina lubuto kati nze ebbanga etawulirako nti ndi mu kibada takiwuliranga nako ogenda okibaamu talabangako naku pad wallahi tagirabangako sokoleke agenda okirowoozaako nsobola okwewala wakiriko mbeera bize wanjagalirawebuzabuza wakiriko ngenda mu eggulu ngamba nagenze eggulu twali ne press conference si mugamba nkombuka kati mbutulemereddwa mbu bannaye noonyayo shuga ati nze njagala nnyo wenjagalidde tomanyi okumanya nze nakeka ne mbongo bwange ajja mbuliri nga nakitegedde era ne positioninga era buli lwe ndaba nga tali mu kukyukakyuka nze nkyuka kubamu obufaananyi awo nyabula nga mwena muli mu kusiriwala gaba myuse lumu yagaana nenyiiga n'akiraba nti nyiize najja mpola ng'amaaso gaba myuse simanyi gakumyuka gakumyuka ng'oyagala gaba myuka kali ate nze amaaso gabeera nga glass olwo olanga we mbadde omuladi togalaba nga gatangala wegatyo gabeera gatangala nnyo nzima tuno tunumaza amaaso gajeruka bwe banna kati nina kibiiki okay madamu Birungo akyatutwala mu maaso ku programu eno kwe tuli ku Blaze Media era nga nyongera okutegeeza nti madamu Birungo kati gwe waŋŋambye embunno gwe ebyo wazaalibwa nabyo era weetaaga buuza maama ebyo ate temumpita bintu byabayimbi balala kinoonya ekigambo Shiba kye yakozesa tugenda muneeyanziza concert maama okay Black Sugar omukuumuufu Black Sugar oyogedde bulungi oyo lumondo omumanyi omukuumuufu nene waliwo oli wabeera nga wayeera ate nga mukuumuufu tulina Black Sugar ekya white kanziremu bategeeze abalabi baffe nti tulina Black Sugar omukuumuufu the unapologetic the darker the berry the sweeter the juice njasooka ate bukolera ndooza kuramu wa kanzooke mbule hasinge nsobola obbogera the better the juice the what the darker the berry the sweeter the juice nice the darker the berry the sweeter the juice gwe tuli naye tubadde tukyali awo nga Bugi Gloria yawulira obusungu kyatukunamidde nno kyatukunamidde kavidiyo eno zana kakalaba emirundi nga 10 nga mukube sabbunira kavidiyo naye nakalabye okalabako ki nakazzeemu enfunda eziwera anti buli wenda baakayina ze sikalina ku simu yange ne buli wenda baakayina nze buli wenda baakayina ng'akalaba nga nange nziramu nkakola ki
nga weetegereza ky'otaalabye. Olira w'obyogerera ddala ku kamera. Sinze. Kati poliisi weeba ennoonya kimanyi nti Kabaka weddemu. Nedda sinze balimba. Kakati munnange nga vidiyo njiraba nze kye nasinga okwagala yali bbeere. Naye mwe nnina ebbina ono lyatadde ku posita. Mugambye. Allahumma swalli. Anti bbina baagala bbina. Abalabi bwendoza lye basinga okutegeera. Kyokka abali wakati bamanyi nti nnina ebbina. Okay, Sugar. Bugi gatukunamira yakunamidde eggwanga lino banaye olwo mwafuna ku ssente kisinziira kusobola okuba okunama neetaaga osooka olaba olunaku olwo nakalaba ddi era nesente nakunganya olunaku lwe nakala lwentaaga omanya zinayingiza kubanga yatukunamira kubanga katandika atutunuuliza bw'ati. ani eyankyalira ku leero manya abagaga bange badde bankyalira. Opimepimemu mmeka ze baaku ne anyway kati nze nali sinnakalabaawo nga ndi mutwalira. Okay, a Black Sugar omukyala atukunamira oyo Bugi n'abalala waliwo n'akawalawala awo besaagala kwogerako abo. Each time a famous person releases n'omulala someone else brings in. Waliwo n'ebiseera bya Christine Nampeera waliwo yajumpinga on the track. Yes. Mukama wange banaye waliwo yajumpinga on the track era netulaba batugamba sima akamabbe simanga bikoze bitya bonna ne baleeta obuvidiyo bangi abajumpingako awo banaye ekisokera ddala nga sinaba kutandika nakudda ku Gloria Bugi musoke musengeko ebintu bino womba onooleta nudizi sokolabe ezaamuno ze yaleese webaleebale mutoge tojja tuli mu kulaba nudizi zitunulanga tugeze bia weba bia taskalaiti oleese nudizi ziri mu kala ya Guinness. N'omuwala yalese embeyo leeta yalimbyemu nnyo. Alimba. Badde olaba nudizi za Gloria Bugi zaadde tezeesitaza. I was just surprised nti teyabadde muyonjo kimala. Saayetegereza buyonjo bwe. Yabadde natalina ebiza. She was not shaved. Oba si kyo nga her pussy area is dark. But how would a brown person have a dark pussy area? Yeah, it is very possible. It's not very possible. There is a problem with your hygiene. Akitegeera. Nze nfaanananga waneeno nzenna. Olaba face yange yanjawulo ku mukono gwange. Ne waliwo wati wonna. Nkubuuza, olaba face yange yanjawulo ku mukono gwange. Olaba nga wano wanjawulo ku wano. Olaba nga wano wanjawulo ku kigere. Anti waliwo w'obuusi. Wonna we wamu. Yes. Nkulaze n'enkwawa. Oba kitegeera kyo. So kati kyekyo. Kati gwe kitegeeza kati wabanga Gloria Bugi wa black ebatu kati nze wansoma badde alina kubanga kirevu kyoba sat. Lwaki ebitundu bya wansi oba ebitundu by'ekyama abantu babifudde so public? Ekya Gloria Bugi kyo already kibadde public. Already. Bulijjo gye kiri. Obadde tewetaga nakiraba. Oba bana bakisinapinga bulijjo. Obadde tewetaga kulaba Gloria Bugi. Kumanyi gwokola nnyo snap. Bangamba ku Snapchat eyo. Waliwo abantu ababeera ne zi private stories. You pay for the private stories n'obeera ng'osoziraba. Gold Vivi yaliyo ng'era abanyenyeza amabina. Yes. Kitegeeza ono ng'ekyo kyabadde akola kyennyini nnyini. That's what they talk like that. People subscribe n'ogenda n'otwakinga olinajja ebbeere bibeerayo. So kati bwakola ekyo bw'atyo can't you screen record no sharing oba it is wabeerayo a lot of privacy era wekituukira okulikinga. Can't you use another phone? Kisoboka ekyo kyo. What if this was screen recorded by someone? It was not screen recorded. Wabadde okiraba nga yabadde atunudde na mu kamera. Ate nga n'omuntu ne kamera sigamba nti wabadde we yabadde agikwata. Because sigamba nti yagenze n'ajjawo essimu oba mwakirabye. Era yabadde amaze okukwata we yamala n'akyuka bati n'ayita face yajjako n'ajjako. Okitegeera this was a script. You people muli wanene mu stressinga people mumulumirirwa. Girl is fine. Her business is doing babula nalabye ebbeere nga esawa zino Gloria Bugi screenshot yaliikize yaderaga bamugula $1,000,000. Esawa zino asobola kuba nga asaba 15 ku 2. Nawulidde nti watayimbye ku Supremacy yesterday she was supposed to go to Dubai yesterday. Kati bayinza okuba nga bamuyise. Abagaga mu kiseka batandise nanti bo. $1,000,000. Endibo tasoka najirika na. Ngula ki? Kujira ko. Dakiika zo 3 za kumala.
osirika amanyo yiriitire abasajja sente yammwe ebonyeebonye kale dakiika 3 ng'oyiriitira miliyoni z'okkumi dakiika 3 ababatera abatera okuzisasula tolooza bakolawo ki miliyoni 10 asobola n'okumalira ku bisambi ndowooza famire z'abo ababikola ebyo abasasula ezo sente nnyingi ndowooza famire ziri bulungi nnyo ne bwataba bulungi abasajja ave Masaka n'atunda emmwanyi n'agamba kaŋŋende nkupimpinira ebbogi nkukole ki kakira kyabalazeeko omutima gw'embogo omwana yalaze ebbeere nga lyoyonkako nodde obuto alabika alina amateeka tosobola linyiganyiga ebyo anti oyinza olisika n'oliyuuyayuuya walikumidde okutuukawo naye waliyo okimanyi nti ebbeere lya bugi liringa eririmu empagi kamale okuyisawo akalango ka mukama wange Glutalonge does breast farming ebbeere liddawo yes you do breast farming basaamu Glutalonge ekola breast farming atalina kabina alekerawo okwambala obubina okuwunyirira banno basobola okusika akabina ne kajja entumbwe bagitekawo n'obumpi bawanvuya Gloria Bugi come to Glutalonge you can get some nti amagumba gaba mampi anawanvuwaki eno ku Glutalonge owanvuwa amanyi g'ekisajja biralamu bena tubikola abagala okweruka abayirukira mu drip ka skin routine abaddugavu osigala mu kala era still drip vitamins zo ng'ozifuna okitegeera so bino ebintu buli kimu omwana abadde ng'ebbeera ali wagikisa empagiriti era mulekerawo okugula obulenga bano abantu tebabatiisatiisa ba Gloria Bugi vewaka mu kifo ky'okwambala akaleega konna konna kakutuzze ofunye ne lines ennyama zeegabanye genda ku Glutalonge omukyala mugambe nzize njagala kukola ki njagala ebbeere liddewo aku breast farming ebbeere liddewo abe nga yakava mu bbeere ya Gloria Bugi asangewo eriryo ne abaana beekapa era oyomba okulaba oti naye tata Junior weeyita ki agamba mama Junior samulese bweti nga lyakomyewo namulooza kyekituleetedde okukuuma abaami bammwe ebintu bitono nnyo bwe bityo ebibaleetedde okukola ki ebituleetera okukuuma abaami bammwe ne baŋŋamba mbunna amaka okunywera gabeerako n'abasaidi yes tomanyi we are the best nti amaka agayuuga omusajja abatakula bwenzi ajja akakkanye kwamugamba kamuda nate oba ogende wa mami tomuyombesa nnyo naye nga mami tomuyombe takusitressinga nnyo n'okusenga kati kino kinkubira no toyogera naye tomuvuma mami tokolaki naye mmwereka nze mbabuuya nze nabagamba nze wenkwagalira omusajja famire yonna ngitwaliddeko n'ekika bonna obaagala jjajjaawo n'abaafa abannuma wadde saaliwo ne mujjawo bonna n'ekika kye naye sayidi eri ku mikolo mami waafiirwa tuba tufiiriddwa ffenna ekitegeeza bano abasajja abakyuka mu mbeera abadde yeeyisa bubi n'atereera ewaka aba yafunayo sayidi ki bwe ng'omanya eno twafunyeyo aspirin era fuba okulaba nga bawako mawole titonyiiga nnyo omanye mwe mugoba balira abakazi afu mwe bagoba babba baabwe omusajja wallahi sikulimu omusajja omufumbaze ku ssaawa 7 gw'ekiro akonkonya olujja osoka obeeramu jukira abakazi afu tebeebaka abanga rapi ali mbuliri amulinzi otuuka soka nabeera bwati ku buliri n'agamba kati kyekomezzaawo n'akuleka n'okonkona namanajja n'alugula n'alukubawo bwe bba oluusi noyagala omugamba emmere tomanyi gy'avudde gyajjulire ndowooza gye wavudde tewalidde n'agenda neyeebika blanketi kati n'okumuwaako n'ogaana era bw'alaba ng'onyiza aba agamba waayo mukazi tankubira mu nnyumba nga gyewa shuga tenze wajja ntandika omusaavinga okuva wali waayingiridde mpaka ate wayingiridde alya bw'anywa wayingiridde wabaawo otyawo kijuyisi starter alya bw'anywa bw'amala okulya ate n'alya ate kati jjukira siyomba sigenda kugamba nti abaana tebalina pampa naye ate abasajja abatali bafumbo nga bo temubawa budde abatali bafumbo bebaki basaidi chiiki baagala nnyo abasajja nga bafumbo kyova olaba mpitibwa saidi chiiki kubanga omusajja olina kuba mufumbo kaakati bano abatali bafumbo oyo simwagala saagala nze muvubuka agenda kukabira mu bulamu bwange atandika okukolima postinga obuyimba bw'omukwano ku status ng'akaaba bateekeko obuyimba nga wakyuka nnyo munange mazima ontiisa n'okusa saagala nenkwagalira omusajja nga talina mukazi
oyinza okulowooza nateekamu mana ya goonya ddagala siri mu kwemula ddagala siwe mudde oba tunajjukira anti nkwanta mbaddemu ekigambo nga kimu kyefaananyiza ekyobwemu ddagala buuza kojja kimbowa baleeta mana ya goonya banaye shuga wangi kati mba njagala omusajja ng'alina omukazi nga tagenda kumbeerako nnyo ensonga ya Buggy giwunzike Buggy sigenda munenya nnyo. I would say she's naive. She's some stupid young girl, I would say. Amawulira ng'ayogera. Nze kati leka nkubulire. I cannot interview Buggy. I might slap her on an interview. Nja kugera ky'obusiru jjukira ndi maama. Mpulire nga njagala okitegeera. Let her be. Ensi eno ejja kumuyigiriza. Bw'anaaba atuuse nga tugenda ebutabika tunakola kawash. Bijja kudda bino ebintu ze mbabuulire. Kituufu. With time. Sirina kyakumugamba ajja kuba bulungi essaawa zino bakuweereza miliyoni 2 naye njagala nkutegeeze nti bangi betukoledde kawashi ate njagala ojjukire nti olaba empeke za alusa nnyingi olwo ziri nene bweziti abaana abadde n'amabiina wano nga gati wegati naye kati nga talina nga ngumbagumba ze ziri kuli tubalabye ate nze bannaayi nze kino nkyogera sijjanjaba mulwadde wa siriimu tolina budde obwo sibajjanja abamuloopa mbuno bamututte mu kkooti oyo yalabika bamumye Abitex muleka abasajja bakulu batandika ddi okunyigira ebyekiseego ebyo ebintu agenda kubirabawa ebyo ebintu agenda kubiraga kati kale kiki ekyamwesitazza nnozza omwana kugambakalaba mirundi 10 kubanga tulabe ku nudzi z'abantu nga bali mu kikolwa kyennyini ekya sex akesitaza tebakaddingana okitegedde waliwo n'abakalabira mu kereziya Father n'amala okubuya n'agamba ayi Mukama Katonda wange omwoyo omutukuvu ayingiddewo omwoyo omutukuvu n'amutuma alabe ku glory nakwata essimu olumala obuulira babeera mu church so Abitex bannaye simanyi teri musajja mukulu yatandika kunyigira bya kiseego taliiyo be basinga obyagala ebyaludde biraba kubanga ebikazi byalimu balina city tires kati olabye kukana kalina ekiwato the only problem by the Gloria Buggy bwekimu kibadde oke until you didn't shave bwebuzibu kaze bwina no butashavinga lwa abatagala kushavinga omusajja yatababa mulinde nga yakava mu kibadanga teri omusajja atayagala atashavinga kala kokologeddemu kirowoozezaako obuyanja kikulu so Gloria Buggy nze sijja kubulira nnyo kubanga sinze nkuzaala naye kyenyinza okugamba nti olaba bino ebintu byokola babikolakola dda badizaya bakusookayo ate balina ebisinga n'ebibyo full package kuliko ettama kuliko literally everything naye bangambye waliwo akulira ekibiina ekyo ekyabatunda wano mu kibuga Kampala oba banja Buggy webuze ku bayimbi banno b'osanzeewo all of them are doing what you're doing okay abasinga because bayinza okumbuuza clarity nga ninako percentage bonna abasinga bayimbi abakyala babikola babuuze bakikoze batya ate babawangaddemu era bafuluma nnyo ne bagenda nga tebagenze yimba ffe tufuna commission we bali kutuusa package yes mulimu gwe waddamu omutongole kuti oli nakugamba kankokyeyo 5 nongenda muwaabirige miliyoni 25 ne zibanga gwe wali empuliddeyo nga nkugamba nti omusajja yangulidde emmotoka okimanyi abasajja abeeraawo ng'ayagala kwegatta na muyimbi ng'awulira kyafa beebo agenda bulungi n'akola bulungi Dubai oba ewewa n'avaayo nga ssente yagambye ku ssente zinakakola emiliyoni zanga 8 nina okwegatta ne Kibbugi yaŋŋamba mbwala omukwano gwange eyanyiigira olw'okubanga nali too close ne bbaawe ne mugamba bbaawe singa nali mwagala teyali mwagadde kwasobola kumwagala bbaawe n'asigala naye kyanjawulo kyekyo sisobola oli ayambala akabina kye why are you too seductive I'm not seductive Bina baby usually tells me ebigambo byoyogera mpulirira ddala nga bamugamba nti ndi mukaba mbu kitalina kunsembereza nnyo babba wano yagala njogerewo ki aye baŋŋamba
bangamba abalina wano oyagala njogerewo ki kano kano kakaba mbu ako mbu waters mbu deep waters tuvano braze mbu tuve wano mbu kiyira nkugambye anti omulaba banyoddemu ne ku lwekyo anaatubuulira ow'enkima naye muli mpulira ng'essaawa yonna ndabika ngenda kuyimba buno buyimba buno buyimba bw'emikolo waliwo buno buyimba buba bwa mu Luganda swiri hatalo nze ntinno nze nambeemu tululutulutulu ogenda otugambanga olunaku sirikiriza na muyimbi kuyimba kubanga nja bumuyimbiramu lwakubasagala bituke wa mesedeza omukolo zireetanga ne tuzaawuzamu ne tuzikolamu ebyamagezi ne tuleka kuliisa bahaita oyogedde ensonga semasonga okay ensonga tubadde tukyali awo 2 days ago nga ndaba George apostinga actually bibaddewo abantu babyogerako biki naye yapostinze ng'agamba mbw abadde single for 4 months I don't know ekyo kiba kimala omusajja okubeera nga agwa mu depression n'ensonga za George era byenjogerako obimanyi bingi bimusudde mu depression family etagadde nnyo etagadde zitagadde tujja giyiteemu kubanga semakaboomu semakaboomu omusajja bw'aba nga akwagala ng'ayagala n'oli tuba esigala ng'eri family ebaddemu okuyuugayuuga that is why I'm saying mommy is our family ng'ogamba ono omwami our man owulidde side chick wagamba oyo abeera planned side chick oba side chick omubuulirire gwe oli awulira obusungu akwatiddwako obusungu abakyala bafumbo now he has a lot talinawo oluyimba lukola alaba mikwano gye gimuvaamu okitegeera because this Jose guy yali yavaayoko Jose Famous yali yavaayoko n'agamba abantu nti Jose yatutte YouTube ye yamuwambako passport George n'ajja n'agamba abantu n'amugamba n'abyegaana okitegeera George n'abyegaana era apparently kati agamba ate ba Jose badde bamuwenja kati ono Jose agamba nti Hindu yali ex we kati oba kitegeera kati Hindu aba yali ex mama w'omwana ono atali wuwe omwana si wa George sokoleke nange simanyi mukama yankola bubisi wuwe nze abaana ba George bemmanyi manyi aba Prima manyi owomuwala bamuyita Minaj Junior si wuwe naye munonyereze kasita muli bantu bakulu ye depression gye tulaba kisoboka kubanga he put in his all bamusiramula omusajja sokoleke anti era nakimadde no bamusiramula naleka nyash nadde eno tomanyi bulumi era nze nagamba abasajja bagala abakazi abatalina bubina betaaga okucelebratinga ku Mother's Day vane kwekyo ekya nyash celebrating nga abajulizi be bayokyerera Prima nsolo muratinga nga one of the most hard working women nga tayina nekyamugattako kati byonna byonna wabigattagatta gamba I left mwakolo kuva ku zero ne mutuuka ate olaba omukyala akyayagala omusajja awo Hindu waba akikoze Hindu ani ali musonyiwa okitegeera so but anyway bagamba kanafa tekawulira ng'ombe okuleka Prima abasinga bagamba nti alaika yaleka Prima nafuna omukyala oloba oli amutegeera oba oli asetolinze leka nkugambe kyenyinza okugamba kanafa tekawulira ng'ombe ow'empaka akunamya ebiri ogwokusatu kunyampa kati George yanyampye kwe kuno kati yanyampulukuse simanyi ayinza n'okubanga n'okupama yapamiddeko gwe sikulimba omwana wa Hindu yesi wa George tukireke ekyo byonna byonna wabigatagata bamuwadde n'enjaga oba kitegeera bamusudde ddala kati wabigatagata ne woba gwe jjukira ate omusajja mumpi obusungu buli nyamangu naye nga George gwe twogerako George is one guy nga muwandiisi wa nnyimba he's a producer he's a writer he's a good vocalist speak what simanyi kyakugamba mulungi he's a good dancer I like his dental ebyo byonna byonna omuntu ng'abirina mu eno industry oba omaze being a writer, producer and what? I think George needs. I think George yetaaga abantu nga bamutegeera around him.
Does this Does all this arise after his show at Africana yaliwo? Bino birabanga byali byakwedagako. Ani afuwa, ani atude ne Sezaala, ani ako okyegera. Nze omusajja wange alina okundaga nti ndi mukasi. Ahindu abayakola bubi banna. Okyegera. Nze omusajja wange era nze women taking a caution omusajja engeri gya kwanjulamu. Braze wabanga baawo nakutwale wantu nagamba meet my friend so and so. Or your friend wotegeera wogwa. There are those words you're supposed to use. At least this person is so special to me. Yeah. If whichever this person is she's so special to me. Mo meeting muntu mulungi nnyo. Ochegere. No muntu gwotagambe asobola chipi. You don't literally have to call me your wife because I'm not your wife. Ochegere. Teweta kupita girlfriend wo kubanga era nango solo kubanga nsula katali. But there are those words you're using they are too obvious. Nekati nzo oyagala nzi. Kubanga bwe ziba mpi nsobola zikuba. Yeah. Neno bangamba oli mukambwe nno. Aja. Ne bangamba abakazi Ada njo kwemulira ku kusati. Bekuba kuba nsobola okuba. Naye tuketsa nga katono mola gwengendo okuba mukube kati omusajja mbwa avimbe mbu namulwana. Nze ragaza na kiwulire ekyo nenga bannonye mukazi nga mukambwe mbu babera bakumu. Nembi abalamu. Never naye. Ochagera changamba so George has a lot going on. He feels betrayed. Apparently yetaga abantu amutegere nyo but I know he has very close friends. Abagendo mukeberako. Simanyi sichitege I don't know because me cannot be close. I saw la nze nali badde muyamba naye probably might fall in love with me. Anti nafuna ko musajja nga mujje mu depression so na mujja mu depression ate katate ne ngari agenda kwesa muguwa ne ate nembera nga yenze qualities alabye kurachi oyina history wonyumya mungi omanya otya nga igwe ngamba nga gwe nina yali agenda kwetta nze nonyane yali agenda okwettanga wankima nga si oyagala okunonya omusajja nze njabigatta baba yoyo nze ngamanyani yali agenda okwetta nga wankima nga si onga muto nga woma nga ate woma kiyinza oba ekirala mubayinza obutakitegeera mangu omusajja wange ngenda mukolera ngenda kwata Uganda Airlines zikwate ekigambo ekigede kino nga kye bakolera Easy owe Nigeria nga bamugamba happy birthday mteeko webale kuwoma daddy nga kiri wano maka webale kuwoma daddy asajja baga tebatera kuwoma andi nchobola ngugaye mukazi omukambo wafuna atamuwomere Oline kimuluma gwe mujja wange mukwano gwongonja samira nnyo kiki simanyi olumya mujjawo ebigambo byonna byayogera oli nga ayina message esindika message nti mami tewali kintu kijja kubeera nga mukyala we wakayamanyi omusajja tamalaako ate awulire no gwogamba amalako oba kati kizibu kireko nze okulumya okuli wano tusibule amajojo ajja kuba bulungi obulamu bwa kiseera babeera bakuyigiriza enjaga todda mujinyo enjaga you also remind him about the qualities what qualities ez'omwogeddeko awo nga he's a handsome man he's a good performer he's a good vocalist he's a good producer the writer aina abayimbi bangi by the way babadde emisingi gyabwe ngali ba producer baabwe very many bonna okitegeera ba Jasmine bani bangi bannaye nice maina kumanya George asoka amanye wafiye ekyo kyobo kimanya mu relationship if you just wake up one morning no manya this person is not doing me a favor to be with me nekati oyo simanyanga Hindu who has been favoring the other butuna Hindu ne George kati ninawo boze definitely George abadda olaba ngani afunamu ono Hindu yafunamu wakoza kayamba ne abana ba mama kati nange njagala kunteka mu video kale ebintu bibi banayi anti naye kenyini yagala kwetta naye kenyini yagala kwetta George na Hindu George na nga muchawa naga abana esigenda bisobola buliro kaza ku nga yewo obutwa nawulira kecha omuntu oyo atayagala bwatyo gwe ng'omwagala kati nze nga netta nsoka nendowooza agalifa nendeka omukiri bonta nfuna omulala omukiri kyeki waya
agalifa never mu my best sex position yeriwe mama aja tomanyi gwe anti nyingi kambu favorite eriemu nga nkutamye amatako gagira bwe gati ngo ofukamidde gwe kyo bamanya ngokoze akabbugi mu mbeera yonna kasita gabanga we bagakubako gagira gati galawo interview bulungi mweraba